Abaddukanya ekifo ekisanyukirwamu ekya Forest Park Resort bawaddeyo akakadde k'ensimbi ez'okuguliramu abawagizi baabwe tikiti ez'okwetaba misinde egikulembera amazaalibwa g'omutaanda egy'okubaawo nga 12 omwezi ogujja. Akadde kalamba k'ensimbi okuwagira enteekateeka y'okulwanyisa okutonya mu bakyala mu kaweefube ow'emisinde gy'abeene Kabaka Run. Ensimbi zino zaakudduukirira abakyala abatawanyizibwa obulwadde obw'okutonya buyite fistula. Ensimbi zino ziweereddwayo omubaka wa Mawokota South Kenneth Kinjibosa ku lw'abaddukanya ekifo kino. Kingi akubiriza abantu bonna okwetaba n'okujjumbira omulanga gw'omutanda ogw'okudduukirira abakyala abatawanyizibwa obulwadde obwo. Mujje mutwegattireko tulabe nga twetaba mu misinde gino beene gyategese nange ngenda kugibeeramu ngenda kuddukira ddala emisinde. N'aba Freedom State n'amasuba baguze tiketi z'akakadde eri abawagizi baabwe nga bano bataddewo ne fitness club gye bakolera dduyiro mu kaweefube waabwe ow'okwetaba mu misinde mu bunabyalo egya Kabaka birthday run. Ku luno tubitaddemu n'obubadi tutaddewo fitness club okusobola okulaba nti abantu bonna baba fit ku misinde egyo era Freedom City ekakasa egenda okuwangula ku mulundi. Ensimbi zino zikwasiddwa omukozi wa Bukedde TV Godfrey Kigobero nga ziweereddwayo Geoffrey Kabiita era ng'ategeeza nti baakwongera okuwa abantu abanaasoba mu 10 tiketi z'emisinde zaabwerere mu kivulu kye bategese mu kifo kino ku lunaku lwa Pasika. Tuwaddeyo akakadde kamu eri Obwakabaka okusobola okulaba nti tujubira emisinde gino era nga ne ku Easter mu kivulu kyaffe kye tutegese ku Easter tugenda kwogera okugaba tiketi eri abantu 10 abanaasooka. Freedom City tetusuulirirangako era tweyamba naffe okugenda mu maaso okukolagana nammwe byonna. Mwebale nnyo mwebalire ddala. N'aba Hotel Lavanda esangibwa Lusaze nabo bagulidde bakasoma baabwe tiketi z'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja ag'emyaka 6 za $5,000. Atwala ebyenkulaakulana ku Lavanda Mayiga David Harry yakwasiza ensimbi $5,000 mukozi wa Bukedde Family Boutique Enrico Kabanda n'ategeeza nti kino bakikoze okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wamu n'okuyambako ku bakyala abalina obulwadde bwa fistula. Nga Lavanda Hotel Lusazi kitukakatako okubanga tugulira abakasoma baffe 50 tiketi era twebaza nnyo Bukedde Family Vision Group olw'omukisa guno. Tuyanze omukadde twagala okwebaza manager ne staff ne management yonna eya Lavanda Hotel abasobodde okugulira abakasitoma baayo. Joseph Setimba ne Sharifu Sebunya byokusakidde Green ku Bukedde TV.